Allah ganti gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam gamba bakyala bo bawala bo bakyala bakkiriza yudinina alayhinna min jalabibihinna beebuukira jilibaabu zaabwe nawo n'ensonga lwaki abakyala ayagala Allah abalagidde beebikkirire engoye zaabwe bonna babunire dhalika adina an yurafna fala yuqdain. Iyo ne Allah twagala bw'anaayambala bw'atyo kijja muyambako aleme kumanyibwa kikula kye we yakyama amagulu galimu enkobogo galimu ebitege asaawula lubaliga babira mu jiribaabu teryamanya abimanya na munne eyamusiiba. Dhalika adina an yurafna fala yuqdain, baleme kunyizibwa. Sanga omwana omuwala amagulu matonotono alemu obugulu butonotono obutadde mu bbanga amagulu galina gamaaya bamuweereza ebigambo abayaayi ate nafiringa simooni anti guwa gatadde ku ngulu kaga nti wewe tosobola kukwata nkoko otakwata nkoko oyo mu Luganda mumanyi kye bategeeza amagulu gabamu ebitege bweyita muli negenda. Dhalika adina ekyo nno kijja baleta okuba nti kibamanyikwa mu bantu fala yuqdain, kubanga abantu abamu si bampisa si baddiini bajja mukasuukirira ebigambo. Olwo omusomesa omu mu Luzungu aveeyo mu Bazungu mukyala yasomesa nalabako ka vidiyo ke ng'asomesa abantu bujiribaabu teri waajibu okambala jiribaabu nti tekiri waajibu pozi muswala kati etteeka liiri ogenda giteekamu. Era nalowooza nti kijja kitya okubanga yeerijja mu kusomesa nga tokota Qur'an al-Karim, tategeera Qur'an al-Karim. Eryo tteeka ddamba Allah ng'alagira yasooka kulagira nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam abakyala bo balagire bawala bo bagambe kanalekadda ababakkiriza balagira nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ate gwe oyogera. Eryo etteeka abakyala baffe ate ne tuva ku nsonga eyo abamanyi balina ensonga gye bayogera ku mukyala ayambala obukunya naye ekigambo kinene ffenna nga bwe tudde wano tukimanyi nti Adamu ne Hawa bwe baanyiiza Allah ne balya ekibala kwe kutegeera nti bali bukunya. Amakulu omukyala ayambala obukunya kabonero akalaga nti yanyiizaga Allah n'amwambula. Singa abakyala bamanyi etteeka eyo singa tebasaaga omukyala okwambala obukunya, omukyala omusiraamu Amina Hafisa n'ayambala obukunya kaba kabonero akalaga nti Allah munyiigira, kubanga Adamu ne Hawa yabanyiigira n'alyoka balaga nti mwambadde muli bukunya. Ne wano olaba ng'omukyala nga mukyala musiraamu Hafisu ali bukunya aba kiba kitegeeza yanyiiza Allah n'amwambula. Bw'anaddamu neyeetereza ewa Allah ng'amwambaza. Kale katugende mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Bulugh Maram kyawandiikibwa emunnyenye ya umma eno Ibn Hajar al-Asqalani yali musajja mu Misiri avaawo mu ggwanga lya Misiri rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Omu ku bakugu ba ilimu ya hadith ilmu riwaya wa diraya bali ye number 1 mu department eyo. Nga bwe tukimanyi nti ilimu erimu departments, omwami ono Ibn Hajar al-Asqalani yali mukugu mu riwaya ne diraya. Riwaya elimu ya hadith ate diraya elimu ya fiqh. Nabi sallallahu alaihi wasallam yogera hadith eno yali ategeeza kino riwaya wa diraya. Katulabe omusomi waffe tugenda okutambula leero. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنس بن مالك من مدينة azaliwa mu kibuga ky'e Madina omuweereza w'omumaka ga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama emyaka 10 atunyumiza lumu ku basahaba abavubuka abato bwe bagenda bafuna omukisa okwogerako ne famire ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama abakyala nga bababuuza ku ibada za Nabbi ekiro. Abakyala bano babuulira abavubuka bano bali abavubuka basatu babagamba Nabbi byakola kyo mu ibada kusaala obulamu bwe kusiiba ne bagenda nga bagabana nti nze gwolaba sigenda kuddayo kuwasa siri wasa nambere ku ibada. Omulala n'agamba nze sigenda kwebaka nja kusaala nga kiro. Omulala n'agamba nze sigenda kuddamu kulya ngenda kusiiba busibi mpaka lwendifa. Ne bafuluma mu maka ago nga buli omu aleese enniya alina kyakutte kyagenda okukola obulamu bwe. Amawulire n'agafuna sallallahu alayhi wa sallam nti basajja bo mulimu abaleese enniya ey'okukola ABCD. N'alinnya mimbari n'agenda mu masjid n'alinnya mimbari n'avumirira enkola eyo. N'ayimya hamida Allah wa athna alayhi n'ayita omuqaddima inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nga bwe tumanyi. N'asuuta Allah bwe yamala n'agamba nti walakinni naye nze gwe mukoppa gwe mugamba nze gwe mukoppa usalli wa anam ekitundutundu ekyo ekiri ekimu nsaala ekitundu ekirala neeba sisaala busa wa asuumu wa aftiru ennaku eza sunna ezimu zisiiba eza sunna ezimu nendya wa atazawwaju nisaa n'abakyala mbalaba mbawasa faman raghiba an sunnati falaysa minni anaava ku nkola yange si wa mu kibiina kyange kubanga bali baganya okuwasa era okugaana okuwasa olw'ensonga z'eddiini kiri haramu lweta tabattul. Okugaana okuwasa njagala kubeera ku kusaala kusoma Qur'an hijja azikaari nzija kuwasa ekyo kiri haramu. Oyagala kubeera ku ddiini osinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga yawasana bangi ye kiri haramu. Wabula kikkirizibwa okugaana okuwasa lw'ensonga endala naye ekyeddiini nedda. walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah atugamba mu Qur'an nti gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natuma bannabbi abalala bakusookawo nimba n'abakyala balina ne famire waja'alna lahum azwajan nabawanga abakyala wa dhurriyya n'endyo famire bazala n'abazzukulu. Kati olega nti nze muzikiti Qur'an hadisi ilimu sijja kuwasa oba kuyita ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekikirizibwa. Wabula okkirizibwa okugaana okuwasa olw'ensonga endala naye ate bw'oba oganye okuwasa olw'ensonga z'endala oteekeddwa okubeera smart so si kugaana kuwasa ate okukuuta nsonda z'enju ekiro mu kazikiza mu korido bakabende ate nekyo kiri haramu. Tunaye abakukunavu ba umma eno abagaana okuwasa nga Imamu al-Bukhari bamitanga Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yafiira ku myaka 62 egy'obukulu nga tawooye nako wadde okwogereza omukyala yenna. Atuwandika Sahih al-Bukhari kyewasa ku mukyala. Library yali obudde bwe bulane buggwawo naye yalina essuubi nti waliwo ekyamaliza nnyinasi era naye tuma taata budala ne bamubuuza lwaki bwe ndiwasa omukyala n'azaala omwana omulenzi nja mutuma taataani tajja muyita budala. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yafiira ku myaka 68 egy'obukulu nga talina mukyala wadde akaana wadde okwogerezaako eri bizi. Naye abo abanga smart tebaagaana kuwasa balina essuubi naye nga bakyana byamaliriza emirimu gyabwe
so sigana kuwasa ndi mutukuvu nakuba ku ddiini ekiri haramu. Imamu Nawawi bamutanga Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, imamu wamanyi nnyo ava mu Damascus, ekibuga ekikulu ekya Syria wasibukawo. Yafira ku myaka 45 egy'obukulu, talina mukyala, talina mwana, naye yalina essuubi. Ate nno ye Imamu Nawawi yalina essuubi nti aweza emyaka 40 agenda kuva mu byayirimu n'eddalasa taddayo kusomesa bantu alitayalinge. Nibamubuuza lwaki, naga nti kasampeza emyaka 4 temuddayo kundaba mu ddalasa, ngenda kuwummula nkole ku ibaada mpase ku mukyala nange nkummuleko. N'eddalasa erigindi. Agenda okweza emyaka 45 ng'ate umma weesinga omwetaaga oba experience gy'alina mu irimu. Ye kennyini n'anoonya nga wayinza okulitayalinga nga takiraba tekisoboka. N'asigala mu saavisi. Yali agambye okuwummula nga tekisoboka ng'alaba yeerimba. N'afira ku myaka yafa nga muto mu bamanyi ba umma, yafa muto. Kubanga mu irimu 45 oba muto nnyo oba obutandika butandisa. Naye weewuunye ku 45 ye yali asiibula ng'awandiisa ebitabo nfofoolo, awandika Arba'una Nawawi, awandika Riyadu Salihin, n'awandika Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim, ebitabo bingi byatuwandikira emyaka egyo emimpi. Abo bakukunavu aba umma abatawasa ku bakyala naye tebaagana kuwasa lwa ddiini, balina birala ate balina n'essuubi mu maaso. Naye kiri haramu mu Busiraamu okugaana okuwasa bunze ndi wa ddiini, ndi ku Allah yekka. Ekyo Allah kita ruhbaniya wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Allah bw'aba ayogera ku ddiini ziri endala yaga nti beetegako n'obwa ruhbaani okugaana okuwasa n'okufumbirwa mu lwa ddiini. Ate Allah sina gwe nali mbiragidde ku nsi kuno, ma katabnaha alayhim, sina gwe nali mbirabiseeko, illa ibtigha'a ridwanillah, bo baakikola mbu Allah basiimye. Ne bagaana okuwasa, ne bagaana okufumbirwa ng'ekigendererwa Allah basiima, ate fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, era bibalimu okutuukiriza ne bebbirira. Babiteekawo nga bikakali bibalemerera, ne batolokatoloka ate ne bagwa mu mazambi, titajja kuwasa tafumbirwe ate. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, Allah bafunyizaako ab'ebibiina biri mbamanyi etawasa abaddiini abamutukuvu baweereza Katonda tafumbirwa. Ebyo Allah tabyagala. Kati hadithi eno omumanyi yagiteeka mu kitabo kino ekyoku kitaabu nikah, ekitabo ekiragira okuwasa n'okunyura amateeka ag'okuwasa, ng'alaga nti okuwasa omwanadamu talina kuleka kuwasa na kufumbirwa mboba eddiini. Omulayi yagaa nti ye tagenda kulya nnyama, kayeerumye alya enva embibibi, nebiraga nti wa akulu laham, mulaba wano nsala n'eŋŋamiya n'enda ennyama. Obusiraamu tebukkiriza ate kwefuula munnaddiini nnyo kumpi kwagala kutuuka Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekisooka toyinza mutuuka, abalala tebaagala muyisa, abalala baagala muyisa mu bintu bingi nnyo. Twefuula b'omutawaana waliwo bazaahidu dduniya, nti ye edduniya yagitalaga n'aguba ekigere ne kikalambala ne kijula enkyakya, talisanyiza ku nviiri, taligendako mu saaluuni. Kiba kitegeeza ayisiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi tabanko mukyafu bajamaani. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja muyonjo, perfume nga tebaako, yabanga alina ekitambala kye ku mutwe, naye bwe yakwatanga mu nviiri nawulira nga sinsanirize, ngaddayo najjako ne basaniriza n'azaako. Obuyonjo bwakuma. Naye osanga masuhaba masha Allah, ekigere abaana bafe abawala basaasira, ekigere ng'oyinza okulowooza oba kya nsolo,
tebuligendako kizigo ebyo duniya yo. Obuyonjo kigambo kikulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali musajja nga basimaati nnyo, musajja muyonjo nnyo nga tasula muswaki, asenya bulungi akawo mu kamwa bw'ati. Naye ffe tukola ensobi zaffe tuzikola nga tuli ku bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe yakola effujjo yenna n'akola effujjo lye lyonna mu Busiraamu ng'akakasa nti ebyo byaliko ebya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadan, Nabbi tebanga omukozi wa ffujjo. Naye ebiina bali ebirala basanga bakola, basanga omuvubuka nga pasita naye nga yeetinkuula mukama wange. Allahu akbar, nga yeetinkuula. Aga Yesu bw'atyo bwe yali, Yesu yali musajja mukakkamu. Yeetinkula ddi bw'atyo. N'akalambala, n'akasuka amagulu eri, n'agakasuka eno. Nabbi wa Allah yeetinkule bw'atyo. Ffujjo lyaffe bwe tumanyi tuliteeka ku ba Anbiya alayhimu ssalaam. Damu hadiisi. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Makulu nga ayinza otwala piyodi mpanvu ng'asiiba Monday Thursday. Time n'etuuka n'afunamu kawaazi n'awumula. Yasiibanga ne bagamba nti taliva ku nnaku za sunna, ate bwe yalyanga n'aziwumuza nga talisiiba. Lwaki Obusiraamu butukubiriza ebyo? Bw'obikola ate nnyo bikutama lumu n'obivaako. Sa n'owumuzaamu n'emirimu batuwa liivi. Ku mirimu batuwa liivi. Kati emirimu egyo egya sunna sa n'owumuzaamu. Bwegireberako ennyo ate giyinza okukutama lumu byonna n'obiviirako ddala. Hatta ne bakufaadha al-Qur'an al-Karim baba ataddeyo obudde bw'okukola omuraaja okulivayizinga bye yakwata bamukubiriza okuba nti yewaka portion katono. Bw'aneewa ekinene ennyo kiyinza omutema byonna n'abivaako lumu. Akatonotono kano kukasobola okubaawo. Nabbi yasiibanga ne bagamba nti alirya. Ate n'agenda atandika okulya mu Monday ne Thursday aga nti talisiiba. Bwe yasalanga ekiro nga talyebaka. Ate bwe yeebakanga nti talisaala. Kitegeeza ki? Nti wowe ne ibada z'okola ez'eddiini ate leka kwemaliramu ddala bijja kutama lumu. Ate oba onafuye nnyo ate era nakyo si kirungi. Eno tofiirwa n'ogayalirirayo ne wafa. Eno n'ogayalirirayo ate ne wakosa ewalala. Naam. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. بن مالك ومورز النبي صلى الله عليه وسلم كجامبا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالباء yatukubirizanga nnyo okuwasa. Ekigambo baa oluusi kijja nga kitegeeza obusobozi bw'okuwasa nga ekisulo, renti, okulya, mediko, ebisobozi obuuka okuwasa kubanga alina okuba nga asobola okusasula enju, asobola okugula emmere, asobola okujjanjaba omukyalo. Ate oluusi baa nekitegeeza obusobozi bw'okubeera n'omukyalo. Nabbi yalagiranga abavubuka bafuna bakyala. وينهى عن التبتل نهيا شديدا ngaziza okugaana okuwasa olw'eddiini. Atabattul okugaana okuwasa olw'okufumbirwa olw'eddiini. Nahyan shadida ngaziza nga bwe tulaba tabattul. Era yagamba nga sallallahu alaihi wasallam tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Bwemala tugaana
okwefula bannaddiini ennyo n'ogaana okuwasa oba okufumbirwa olw'eddiini n'alagira sallallahu alaihi wasallama obukwakkulizo bubiri bw'otunuulira kuwasa omukyala. mu hadithi nalesemu bubiri. mu mateeka g'obusiraamu omwami ng'agenda okuwasa atunulira ebintu bisatu byokka omukyala. mu mateeka g'eddiini y'obusiraamu omwami agenda okuwasa omukyala omwekebejjeko ebintu bisatu. Esooka alwaluuda, nga famire bwe bava bazaala abaana bangi, oli famire nga olulyo lwabwe si bazaali, nabeera famire nga bakunkumulira ddala obwana, ekyo kikulu nnyo okuzaala abaana bangi. Alwaluuda omuzaazi, akakwakulizo kamu. Akakwakulizo akokubiri alwaluuda, alwud gwe mukwano gw'ekimmemmette. Akakwakulizo kakulu kubanga bwe tunoonya mu bufumbo era kitebeekeza omwami. Olukwakulizo wano lwatukoneddeko sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju lwaluuda lwaduuda. bwe mbanga muwasa bakyala abazaazi, kubanga okuzaala abaana abangi bugagga. Okuzaala abaana abangi bugagga, ebiseera ebimu towulabirawo, naye ate oluvannyuma okulaba na famire gye mmanyi omwami yazaala abaana be bangi, naye buli ekigwawo balina gwe bayita. Twagala looya, mutabani wa gundi. Twagala medical doctor, mutabani wa gundi. Twagala military, mutabani wa buli department. Hafizul Quran mute gundi, bonna babe. Tidiga nti tugenda kufulumya ssente, tumulina kwa obusi bugagga. Kati anajja akole amateeka ku kitawa musabe ssente obuwanana. Buli department bagenda ogikoonako ng'ayinayo. Oliti tazawwaju lwaluuda alwaluuda, nga balina omukwano kubanga bye bigendwa by'okuwasa omukwano. N'awa n'ensonga lwaki atulagidde okufuna abalina ebitende ebyo. Mu byo fa inni mukathirun bikum al-anbiya, ku yawmul qiyama nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagala abeere nga yalina yenabbi alina abantu abangi umma eno n'abagoberezi bangi okusinga bannabbi basigadde. Esookoledde yekyalidinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyasinza okuba n'abagoberezi abangi. Ajjirwa nabbi Musa alaihi salam. Nabbi Musa ajja mu kyakubiri yali n'abagoberezi, erina umma nnene nnyo, ate nga umma eyo yagifuna olunaku lumu. Ng'agenda okukola emirimu gye egya ddaawa, basooka kumugamba ne bajereganira. Kati Firawuna n'ajja ateekayo sho mu kibangiriza kya bannamakolero. Ojje n'eddogodo nange ndeeta abalogo bange n'abantu bakuŋŋaane beerabireko n'agaabwe balabaanyi w'amaanyi mu ddogo. Kyataamanya nti yali yeetyabira akalima obuwuka. Mu sekendi sintono nnyo nga sho yamaze dde okulaga nti nabbi Musa alayhi salaam ye mukugu, anti yasula busuuzi mugu. Bali baabanga saharu ayuna nnaasi, baaluganga maaso g'abantu ne bakasukawo emigwa ne bano abazze okulaba balabanga emisota kumbe migwa. Baagenda okulaba nga nabbi Musa alayhi salaam yajja n'omusota ogwa ddala, kubanga Allah agamba nti wa ulqiya saharatu sajidin. Abalogo bennyini abaali bakwatiridde omugagga Firawuna bye basooka okuvunnama ne bakkiriza nti amanna birabbi Musa wa Harun. Ku lwaki baaluganga abantu ne bafuula emigwa nti misota. Baagenda okulaba nga Musa kugwe simugwa. Bo abalogo baasigalanga balaba nti migwa gino, naye nga bano abazze okulaba balaba misota. Era kigenda okuba nti baasigazanga obukira bw'emigwa ne bagikola bati, mwabazze okulaba nga temuyinza kukalabaako. Kyobola obusiraamu tebutukkiriza kubeera wali abo bafuusafuusa. Nina omusota kakati azanyira ku maaso go. Saharu, Allah agamba mu Qur'an, saharu ayuna nnaasi. Maaso gano gazanyirako. N'akulaga birala nga wali alina biki. Twabiranga mu primary nga waliwo abamagiki bo bakyaliyo. Nooza waliwo magiki waawo.
mufuusa aba akulimba kyanga bukyanzi bintu awo n'ateekawo omucungwa negwa kuvamu era kizibu nnyo sangazanya magiki nga tayambala mikono miwanvu okodde buli kimutiibwa tewali magiki oba ne bulabba bandi nga kusibye esibye gusikakane katukane azanyira ku maaso n'abalogo abasinga be batwe babeera naye mu sho eyo mu dakiika ntono nnyo abantu bali bamaze okusala eddiini ne bava ku firawuna ne badda ku nabbi Musa alayhi salaam era waliwo sitampiide ey'omutawaana mu kusala beerinnya era zizimu ku sitampiide ez'omutawaana ezaali zibadde mu nsi wano byafaayo abantu abali bakkiriza kubanga baateesa nti abakkiriza mudde eno nange neesigaza nti kale ne batandika sho mu seconds ntono nnyo nga bonna abali eri badde ate ne beerinnya ne bafa abafaako bufi baali bangi n'ate abaasala nabo baali bangi kati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakyasinza okuba ne umma kutegeeza abagoberezi abangi ennyo neddirwa nabbi Musa alayhi salaam kyokka nga nabbi Musa amuli wala kumpi ali wakati wa nabbi Musa alayhi salaam ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo bannabbi abalala nga 10 wakati awo waliwo bannabbi nga 10 okutuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ejjukira nti luvannyuma lwa nabbi kumpi myaka 5 wajja nabbi omulala sooka n'abawummuzaamu myaka ng'ebi n'aleeta mulala naye n'abakubamu kaakubya n'avaawo newayita emyaka nabbi Musa alayhi salaamu ali wala nnyo kubanga wakati waliwo nabbi Daawuda ne Sulaiman newabirawo Zakariya ne Yahya newabirawo bawerako ate abasinga baalinga taata n'omwana taata n'omwana paka ku nabbi Yahya ne wajja nabbi Isa alayhi salaam ne wajja nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa nabbi Yahya ajanye nabbi Isa ate Yahya Zakariya yamuzaala alayhi salaam katazawwaju alwaduda mu byotunulira ng'owasa omukyala omukwano okuzaala wena ng'okuba ng'olina ennimiro ng'osiga naye nga byosiga tebidda naye etama era okoowa okozesa amaanyi mangi ng'osiga ebiba kyokka ebinyonyo tezi kyava atukubiriza nti omwami bwaba n'omukyala n'azalayo ku kaana n'omukwano guno gweyongera damu hadithi وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا عن التبتل يقولك أقواسا وقفنبوا نويبات وقنا كلا كبيا الدين يشبه تشغاني لدال وقل وقولك إبيو وقال بيبيا تولي بلزم فاستوغل السمات nga tokukuta tokuukira baka bendi totaataaganya abaana abawala b'abendi mu masomero mu makubo mu zi restaurant ate gwoganya okuwasa ate otawanya abaana babendi ate kiri haramu naam ويقول تزوجوا الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. أبي هريرة مقبس سبا أمين أبو لانغو عبد الرحمن بن سخري الدوس يمن يجي أسوك مسجل خيبر نجي مدينة نيجاتك أمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيجا يلم نيجي مكو صحابة باتون نو يقول أبا مكو صحابة باتو أبالي باتو بأنس بن مالك
Abdullah ibn Umar abafuna omukisa ne batuula nnyo mu dalasa balina beera busy tannawasa talina business era mulimu ekyokuyiga kyamaanyi eri abavubuka abato egyo emyaka gya kusoma irimu kubanga gyolaga mu maaso ojja kuba busy n'ebirala ojja kuba ku nnyonyi genda kima maali waliwo bannaffe abamu ng'ayagala okuta mu daluso eno naye ng'emirimu gimumalawo ate gwe omukisa ogulina ate oyinza obutagukozesa kati ogenda okuzuukuka ng'ate naawe ofuuse busy basahaba basinga otusomesa irimu bwali bwana buto nga tebayusa ddalasa kubanga eka tata gyaleeta emmere naye abavubuka bato abamu obudde abumalira mu bintu ebitagenda kugasa enkya kati Abi Hurayra atugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi tunkahu lmar'a li arba'in ezimu ku hadithi ez'omutawaana zitunzika nga tuzitegeera era ntuzesembesa bubi omukyala awasibwa olwa nsonga nnya wabula ki yali ategeeza nti abantu batera okuwasa batera kutunulira bino yali tabiwaana yali atulaga nsobi nti abantu abasinga batunulira ebintu bimeka bina mulimu emaali olwabafa emaali yetafuddeyo omukyala ali myaka gya maama we basitanze omukazi alina ssente anangulira emmotoka ekyo kirungi era bamaama baffe abamu banakuwaza mwana wange onanze ekyokundisa mukulu munnange babuuza akataba nga maama amanyi gonna gamuwedde mu mukazi wa omuletedde mukulu ki yakutuma muka mwana waletamu mukulu munne olwokwewala kuvuga mmotoka oliti abamu n'omulinyisa ne pressure abalala beauty aljamaali ekitali kirungi beauty abalala hasabiha famire enzito mu ggwanga emanyikiddwa oliti nebwoyogerera erinnya lya haaji oyo egundi ng'oliiyo ofuna okutaasa nakyo si kirungi era kyeyasembyayo kyekyeddiini epasentegi entono nti waliyo abamu nga bwe batono ennyo walidiiniha nga yajja tunulira eddiini kati n'ateekako siiru sallallahu alaihi wasallam yeeruwa fadfaru bidhaati ddiini biri byonna bibeeko tunulira ddiini beauty gireke tunulira ddiini emaali gireke tunulira ddiini famire enzito tebina makulu ddiini fadfaru bidhaati ddiini talibat yadak ebyo bibeeko tunulira omukyala eddiini ye ajja kuyambako okuwona omuliro bano aba beauty nga tewali ddiini akusika akuza muliro okuwasa omukyala nga famire yaabwe yabbeeyoza oba wasiza kontwe mu maka ge eryeri anti odda taliiwo kiki daddi yampise nga tewaŋŋambyeko nkugamba ngaani ebulabe bakugamba kubanga tulina wadde ekikulu n'emmotoka gy'ovuga tutagiguli n'okutuuka kawo wooli taata wange yasasudde ssente n'okukola obukozi kawumula taata nga yakakuwa katoyogera nga nkusabako biki olwo kati nga tugamba nti oli musajja era ebiddako talaba kati wakiganirayo beauty nga temuli ddiini terina makulu mukyala alina ssente empya n'enkadde nga temuli ddiini kubonaabona ogenda kubonaabonera bwereere famire ya bbeeyi mu ggwanga nga temuli ddiini kubonaabona twala akakyala kakalina eddiini nga kava mu famire enjafu naye nga bakimanyi nti oli muko era akuba essimu ntaba mugyebale hafisa oyo twali tumwetaaga ku wiikendi tusaba otuweze ku hafisa ku wiikendi naye nga olaba gwe bakubira naye awo wennyini awulira nti kaakati ndi musajja naye sikudda buzzibwaka onaaluwa okubuuza abaana nti yaligenze emmotoka ewajjajja tutandika kumubuliza eyo ebibuuzo gyali yooza agenda kudda daddi yampise kalaasi tweta bigambo bingi
nabbi n'atulondera akakwakulizaako okusatu ketufunulira nga tuwasa ddiini. Waliyo hadithi endala egoberera eno ng'evumirira ddala, la tatazawwaju nisa li jamalihinna, tumuwasanga olwa byute. La tatazawwaju nisa li amwalihinna, tembawasanga lwa ssente, kubanga essente zimufuula mawaggali, yawa orders sigwe. Naddala ku mulembe guno abavubuka bangi tagala kukola, babeera ne ku zi TV okwo ngu ndagala omukazi alina ssente. Awulidde? Tamanyi kyayingirira, tamanyi kyayingirira. Esooka tuba mwami, emisango gye tubeeramu bakutane ku munaana ogw'ekiro nga kiki business partner. Omwami yatuuka ewaka ssaawa 5, yatuuse ku 3, 4, 5 mukyatanadde. Ne bakumawo ng'emmotoka mpya enyirira, glass za black, neyimirira awo n'afuluma. Namubuuza ozze n'ani? Ne Kaweesi. Yaani business partner. Yafunako omusango ng'ogwo bwe butomu. Mwami yanga imaamu ojja kusanga nkubye omuwala wo omujjaku. Kasumu n'addayo n'anga naye jangu obeere wano ngabe. Olabe olunaku ennuma ne ŋŋendayo ne ziwera 6. Ne wajjimuuka nga ya black, glass za black, naye ng'enyirira n'enkuba eŋŋombe. Omwami n'aggulawo geeti n'ekyuka bwesi, omukyala n'afumamu n'enfuma n'ebintu. Nanga imaamu omutwe omulabye bamuyita bwe bati, ne bwe bati business partner wa mukyala wange oyo bava kwogera ku bya business amukomeza. Saa 6 gwa kiro nakugamba dda nti ojja kusanga mmanyi nga mwana, kati nkole ki bwandaba life gye ndimu. Nimbuuza mwana wange kino kiki, buno bufumbo toyinza kutambula bufumbo ng'oli bw'oti. Omwami ono musaasi waba mutabani wo nga bw'ati kuba nayogera ebigambo nange simanyi gye byava. Nga mpulira ennaku ku mutima ng'omusajja ono bambi agumiikiriza, yabinyumizanga nga sibitegeera. Naye okumaliriza nga yawasawa ssente. Kaakati imaamu oyo ambalira bizinesi zange kati alina okunguliramu. Byatambudde bitya kati ate nange mba bize n'ebirala. Akadde nkafuna kawungeezi nga tukomona naye si buli kanaako, nnaku nga 2 mu wiiki. Mukyala yayogera. Saa 6 gwa kiro. Ngowooza ngu emmaali. La tatazawwaju nisa li amwalihinna, timbawasanga la ssente. Era ebyo yali tabisiima, yali abivumirira. Sallallahu alaihi wasallam. Okujjako nga ssente zikulembeddwamu eddiini, ate oyo mutwalo. Era tumutwalidde ku ddiini si ssente. Essente, beauty, famire y'amaanyi tebirina makulu nga tewali ddiini, bagenda kuyisa mu maaso. Omukyala Nalulungi yeeguya. Era Abaganda bateekawo olugero nti obulungi sijja, amakulu obulungi si bufumbo. Kubanga abakyala abalungi abo abalagavu tebatera kunywerera mu bufumbo. Esooka teyeeguya. Beauty emumalamu by'omwetaagamu. Taliba na mpisa, taliba na bugumiikiriza mbu bwavubuza abeera awo naawe yadinde bwe ziriddira. Ng'oluyingira ku maini bw'ati bwe mwamwetaaga. Enyamooka eyimirira neeyimirira nga nigoteka kapiiki. Bamupakizeeko emmooka ya miliyoni 4. Tukutwaleko okoma wajja ki, tukusuuleko wonna, yogera kyonna weeyagala tukusuulire. Oli yagenze na kapikipiki. Ebiseera ebisinga neyeeguya. Eraga nti bw'ompa ttalaka bali bonna banwanira nga bakola ki? Ebiseera ebisinga beauty ette ebitende ebirala, empisa, obugumiikiriza, ssente zibuze, zibuze. Aba famire yo bonna bagobebwaka. Abo Bannalulungi tebakkiriza famire waka. Oliti bonna bakutamya n'ogogo isima tuddangamu oli ku muto wo omugobe wo onkubiranga bukubizi ssente n'enziweereza ejo. Kati n'osigala mu sitenseni bw'oti. Watugobe wuwo munne yali akuyinula naye agenze alina okujja kwetombera.
Honorable Hussein Chanjo Allah mtukumire bambi amusuuse embeera gyalimu twaliko lumu ebuwarabu erina gyokola umra n'atukyalira nayogera ekigambo kikiza kumva mu bwongo yali akyali member of parliament kiva tuyita mugamba tunayo akabaga naye buli Honorable ajje nowewuwe olunyamu yazina omukyala n'akubula bikyala kyala biriawo tebitegerekeka kumbe bebafumba nga tulaba omukyala mulungi nti yuno oyo wa Honorable gundi oyo wa Honorable gundi oyo naye nga bonna tibategerekeka bibasobola okutambuza kubanga bubasobola okuba mu n'ensa n'empisa n'okumanya nti sezaala wange onazaala wange ono bali abo balaga butasira ku kweguya olumusuulira ebbali afuna akola ki sajiba yafuna abalala kubanga bamuyinula ng'atambuddeko mu katale mu paaka mu kibuga bagenda bamuyinula kubanga bakyatunka n'onamugaana nga tonajja abakyagaana olubane ndi mufumu nga n'onajja kati ng'oddako oyo tajja kudda kuggwe kubanga alaba alina chances nyingi kumbe nazo bulimba era nawe banamutwala nga nabo ataddukayo kyava atugana beauty n'atugana emaali n'atugana famire enzito mu byonna yatonderako ekintu eki falubeera kiddiini biri byonna byamala obyogera n'abaako kyesikambulamu n'atugana nti kino yeddiini omukyalo ow'eddiini n'obeera mwavu akulabisa ng'omugagga anti agumya zibuze nti Allah afe atulaba omukyalo ow'eddiini ojja ng'olina omutwalo mu nsawo n'ofanagana ze n'akakadde ate omukyala atali wa ddiini ojja n'akakaddeko nga kako magoba waka service yakubanja n'akuvumaavuma ebivumo ne weerabira nti ne mu nsawo mulimu akakadde kange ow'eddiini kano akatono k'olina akuzaamu amaanyi n'owulira ng'ogumye batunyiriza mu salafu salihin abasooka abalongoofu edda mu Israiliyat kabaka yali ayisiiza lisiti y'abantu bagenda okufa kwaliko omwami munnaddiini naye nga yasinga okubajja kitundu era nga zaawaadi zonna eza buli mwaka asinza okubajja yazitwala naye bamunyiza nga musajja Ssaabasajja n'agamba nti abo bano wansi ngenda kubatta enkeera kati akumewako okwebakanga ebirowoozo bingi mukyala mubuuza nga teweebaka kiki nga teweebaka kiki ntamunyega naye oluvannyuma namugamba nti ekinemeseza okwebaka kye enkya ndi ku lisiti y'abantu abagenda okuttibwa ani yagifulumizza eyo tikabaka bina byetwamunyiiza emabegako awo kati yayisiza ekiragiro ekyo bagenda kunzita namugamba nti waapi lisiti y'abantu banaafa enkyala yagiyina sooyo webake tulootulo bive nako ne beebaka kati beebaka leeti kubanga bali batunudde dda baba kyebase kumbe obudde bwakedde dda ne bawulira abasirikale nga bakonkona enju bagyetoolodde ebweru omwami n'agamba mukyala we nti owulidde n'agamba kati abasajja bankimbi bantwala mu lubiri kunzita namugamba toli buzibu genda naggulawo nassawo emikono baseeko enjegere ne bamugamba nti mu lubiri ekiro pressure yakubye kabaka n'afa olukiiko lw'abambejja n'abalangira ne lutuula ani anabajja kofini yagamba tunawo omusajja nakyasinza okubajja kofini akyasinza okubajja mu nsi yonna wano mumusabe yaba tubagira kofini ya kabaka waffe kati batutumye tujje tukusabe ogende obajje kofini ya Ssaabasajja kubanga osinga okubajja era ati n'addayo mu nju omukyala n'ambuuza ate ng'okonye mpa ennyondo yange bwe bagenda okuttagana n'ennyondo ti waŋŋambye nti alina lisiti entuufu yani nkikakasiza ku makya abaali ku lisiti baali balala ng'ate neno bamanyi birala oyo yali mukyala wa ddiini obeera stressed agamba ebigambo bibiri stress nevaawo naye ate abatali ba ddiini okumawo ng'oli okke n'akustressingire waka era abantu bangi balwayo nabeera mu kafe gyavaasi eyo nebitololatolola eyo buzibe bugendere ddala addeyo ng'oli otulo tumututte
olero na stress ne manager ku mulimu bagala kusala musaala tuuse wakakumu ate naye nakongerako stress endala ow'eddiini yabikunaza mbunaza tofaayo Allah waali ajja tulabiriza oba sente bazisale waliwo tunaafa enjala Allah ajja kuleetinda sina bigambo bijja kwogera ku mukyala wa ddiini nembimalayo ate bwe kibanga ate omwami y'eddiini ntonoko yaba nafuna ate wa ddiini nnyo kubanga omwami wabanga eddiini ntonoko ate nafuna omukyala nga talina olugujja bagira naye bwafuna nga ye omukyala amusingako ku ddiini naye eddiini nino naye yakwegendeza mwana wange ogenda n'obugira mulabamu awo ng'agirina akyali kusaba busabi Allah ogimulabamu ng'ali eri ebbali n'omusembezaalo nga tebangamu baana bange tulabye ku bintu mulenzi yawasa omuwala manya awasiza omukyala wa ddiini giri baabu naki bagenda mwana emu naku 2-3 n'amuyita amugamba nfa kati omuvuka alowooza omukyala afunye ekutu tuleeta ambyulensi ba sente nnyingi tukoze tutya nti nedda mpita omusawo nedda kiki mbadde nkusaba onzikirize kiki nfuwe kusigala okuva wampasa sina kusigala ono aba akyakute ku mutwe atunudde wansi yawulira mukka ng'alina layita mu ngalo ne paketi n'amugamba obijjeewo amangu ago kibijjo mbirimu aba akyewuunya ng'oli yakuleeteza dda naga kati obulamu bukomyewo kati ekiddako kimanyi kampiteima mu kyeyuniviru sijja kubisobola bino wallahi omukazi gwe nafunya nasigala bali mu nnaku 3 n'agambirawo omuvuka nti negye mulaza n'adde embala nnyongere ku ddiini kati yagenda kugijja notandika naye nga nebyoyawo oyo omuvubukawo naawe ogamba nti wallahi musajja wattu mulimba bulimbi mulala yatwala omugole nga agenda mumakya ng'ayuza sowaani nadda ng'akyayuza sowaani eyo emu ekawungeezi nga bwe yeebaka talizuukuka ng'ate yazuukusaasula atunula taliyeebaka kumbi yali anywa enjaga kati mbwe esowaani alaba nnene nnyo bweti awuliti omuvuka nanga nti mukyala nadde manyi wa ddiini ananyongerako biki tukyegera tutya nti kubanga kiri kyasitannategeera kikiriwo nga yatunudde tirikweba ate nga yeebase ne buzuukusa tasobola naye tugenda okugenda mu famire ate omubrother nabuza hakiso tavanga kunjaga amakulu baali bakimanyi nti alikola ki naye twali tumugambye agiveeko emyaka nga 3 twali tumanyi yagivaako tuga mukimu omuntu wammwe gwate esowaani emu nojoza okuva ku makya paka 12 olwo ezinabeera 5 noloza ebbanga lyo ebyo byetubagamba byonna tubirebeeko n'amaaso gaffe kati obeere w'eddiini naye kusaba busabi Allah ateekemu baraka kubanga oyinza ogimulabamu nga temuli ate oyinza okulaba nga atalina ng'ate yalimu kusaba busabi Allah atebesa abantu batuufu biibinihi tabaraka wa taala dam hadith وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها family tatawe jeno tatawe yakulira polisi tatawe yayigigi ebiwe bityo kubanga abavubuka bamu balaba nga yetata wa mukyala we yamanya ajja kukola emisango biki bakuba essimu ejo eri waggulu bano abasirikale bamukutte baati bamutabuti ebyo si birungi tobyesemberezanga nam ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين
تربت يداك. الله فيكم وجزاكم الله خير. tunatandikirawo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is it allowed to marry a partner of the same clan? For example, Wendiga. No Wendiga. bw'otawasa Allah batulaga mu Quran mu aya emu mu suratu Nisa yebateekulamu emiteeko esatu. Abo bw'otawasa abatali awo okiza obawasa balimu emiteeko emeka? waliwo almuharramatu almuabbada binnasab, waliwo abantu botakirizibwa kuwasa olubeerera olw'omusaayi nga maamawo nga muwalawo nga sisitawo. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أو بوشبغانيسا مساي نوبيراwo omuteeko ogwokubiri almuharramatu almuabbada bisabab, nga alharamu muwasa toli muwasa abadan abada olw'ensonga ezaagwawo. Kati nga nazaalawo tokirizibwa tebuli kya lunaku lwonna n'omuwowa, naye si musaayi gwe guganyisa ensonga eyagwawo wawa muwalawo. Ensi yonna ne bwefa ne musigalawo babiri ne zaalawo toli mukwata, kubanga alharamu abadan abada bisababi olw'ensonga ezakolaki ezagwa. Nabo nabateramu wa ummahatu nisaikum, ne bamaama babakyala bammwe temubawasanga babafuse haramu abafuse maamawo. niwabirawo almuharramatu almuaqqata, aba haramu nga wa haramu bakaseera. Almuaqqata kiba mu waqti kaseera, nga sisa wa mukyalawo we alharamu muwasa naye obwa haramu bwakaseera. Lwaki? ono singa afa tosobola okuwasa oli. Abo yatugana ab'ensonga ab'omusaayi aba haramu olw'ensonga ezaagwawo n'abakaseera. Naye bonna nkwaddeko kifaananyi kimu bangi, buli kategori mulimu abantu bangi. Abatali awo okkiriza obawasa. Kati tugenda tutandika okugatta mu Qur'an ebitalimu kyatika kyono wanyonyi ndekyeyuni atulire nekyeyuni wanyonyi. Allah tabaaraka wa taala atugambye naye abakyala bonna abali haramu okuwasibwa nga bali mu akkata nga bakaseera tebabawahaaga, tebabawa ngalo. Totambula naye, totula naye kudayini ddemme mulamu leta kakyayi tumyerewa awo kuva ddi. Bali abasoose abali abadan oba binnasab oba bisabab lwa musaayi lwa nsonga, abo okkirizibwa okukola ebyo. Haaga ngalo tula naye kudayini kubanga togenda muwasayi era tekiribaawo. Tulifena naye abantu bangi basaagira nnyo ku nazaala, ate nga bwa mutawaana nnyo. Shaitaani tetegudde abo esula etudde. Ate era naddala biki yakyogera mu hadithi nga kyeyawulidde mu hadithi ya Amr ibn Uqba al-Ansari radiyallahu anhu, iyyakum waddukhula ala nisa فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. bannange mbewaza okuyingira kula n'abakyala. Oba yali mu ddalasa nga w'e Madiina n'amubuuza nti ate mulamu? Naga nti ate olumbe alhamu almawutu. Ekyo nno kitegeeza ki? Olina kuba wala nnyo ne mulamu wo. Kulwaki? Shaitaani esooka nebalaga ng'ewali oluganda musemberegana, kati neetegula ate. Era abamu ku bantu abagayaalirirwa ennyo be bamulamu tubagayaaliririra ne mbasemberegana mulamu mwolokana nkuteeka ku kibegabega. Shaitaani ekulaga ng'ewali oluganda ne basembereganya eko n'oluko n'ekigaali mulungi ogwo nga muli kuta. Ekyo kiri ku sayidi zombi. Naawe nnyabo abo ba brothers b'abaalo balamu bo tomuwahaaga, tomuwangalo, totula naye. Tulifena Shaitaani esooka ne bassa akasiisi n'esirikeeti ne balimbalimba
era obufumbo bungi buyikidde mu layini eyo. Yayagala sisita wange, yayagala buganda bwange, yayagala tutudde mu misango egyo nfofoolo, naye nga bajja ne bagayaala ne balaga nti waliwo oluganda. Kati bategula lumu ne lubakweka nti lukyaliwo ati, ate ne boonoona ebirala bingi. Naliko n'akawala lumu nga kaagala kufa, agala kwekasuka mu mmotoka. Muvubuka ayagala sisita waako, muvubuka ne yeegaana ne bateekawo brother we. Banne ebintu bibagamba bibamu emisomo, ate tuba twasaba nnyini byo. Kati omuvubuka nga yeeganaga nti brother wange yazaala omwana oli mu sisita wono, naye nga bumanyi abo ab'effamire babifulumya. Kati omuvubuka ne muzza ebbali ne mugambulira ekibulaga wallahi imamu bintu byantabukako, naye nti omugamba yeegaana. Kati nemanya nti kakati tulina omugamba, era nga alinamu ku bwongo nekyala magezi, ne tumugamba n'amukuba fayini yala miliyoni 5 okumusonyiwa, ate azireetawa. Ne tukimaliriza ne tukiggalawo nti oli naye mwana wammwe kati okuva na leero bebadde babuzaabuza mbuwoli, naye ngaebyala ebyokugayaala. Osaagiranga ku mulala notasagira ku mulamu, mubi nnyo nnyo nnyo. Era nabbi yatumuwewaza nnyo nnyo sallallahu alaihi wasallam. Saidi zombi, mulamu saidi zombi, mulamu Yisima, mulamu Yibula, anti mukyala waayo kumbe olwagenda ekibuzo ekisemba tusaale. Assalamu alaikum warahmatullah. Imaamu, eddiini eno tugitegeera tutya? Kubanga oyinza okufuna omuntu asomyeko ku ddiini nga Qur'ani, asomyeko mu Thanawi, ate n'otamufunamu ddiini. Eddiini eno yeeriwa? Kusaba busabi Allah tuteebeesa, naye nga oluusi agisomye aba muzibu, ate atagisomye n'akwanguyira. Ate yonna kusaba busabi Allah tabaaraka wa taala kutera mu baraka, kubanga oluusi omuntu omulaba kungulu nga munda mulimu birala, wabula alabisenga eddiini agiina n'okizula nga si kyekyo, ate oyo akosa nnyo, oba disappointed. Wati otwalira ddala omuntu wo n'ogaa nti bw'anaaba akoze bino n'amanya tabimanyi, nnyo gikulaga wano kungulu n'otebenkera okutuuka eri nga kituli kikalu temuli kantu. Allah, okosebwa nnyo nnyo. Oliti eddiini naagimanya ntya? Kubuuzabuuza ku bantu, abantu abamumanyi omuntu oyo, abamulabidde kabanga n'edduwa, kubanga nabo bamulabidde kabanga bamulabira mu distance. Eddiini erabika nnyo ng'omuntu anyiize, kubanga kati wano ku muzikiti ffenna batudde wano tuli bannaddiini. Okuyimuka wano n'ogaa nti oli si munnaddiini bulungi oba musajja, kubanga tuli mu mbeera nzikakkamu. Naye akaseera ng'omuntu anyiize, ebigambo byayisa mu kamwa, decision zagenda okumakinga, awo empisa z'omuntu, eddiini y'omuntu mu kaseera k'okunyiiga. Akaseera akalala ssanyu, nako tukalabiramu nnyo eddiini. Salla tusaasire ya Rabbi. Era bw'oba ng'onyiize ke kaseera k'okwegendereza eddiini, ke kaseera k'okwegendereza empisa. Era kyobola baffe tukutenda ku muzikiti okuba n'empisa ennungi ng'omukyala agaalaba nno bano anyayi oyo, kubanga yakulaba ng'onyiize, ffe ku muzikiti tukulaba ng'onyiize. Kyaga Haji musajja mukakkamu, mashallah, musajja muuma. Ye oli amanyi nti bw'avaako bw'ati tosobola kuddayo birabyo ebirowooza ng'omukakkamu. Awo wakulu nnyo, ate nga okuwangala n'omukyala, okuwangala n'omwami, emikisa gy'okufuna ebibajjako giba waggulu. Leero omutayombamu enkya mujja kuyombamu. Nanka bwe tutyo okutabikatabika, ati eddiini erabikira nnyo mu eriya ezo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati